Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 7 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Soko jeko masiki. Kuli essanyu lya amaanyi era kansuubire nti abantu amaanyi g'abantu namwe mugalaba era kyensuubira abantu kye bakola era kibakulaga era ekyantuwala mu kooti okulabika nti kijeyo obuwanguzi bw'abantu kubanga abantu bambaye nawe okiraba bw'okirekedde bantu essaawa zino si ky'abantu kya kooti, essaawa zino kya kooti era mugenda mu kooti kati. Era kati essaawa zino tugenda mu kooti tulabe omulamuzi ki ky'anaagamba oba nga ate obuwanguzi bwaffe tuzemu tuweereza abantu baffe. alondeddwa kukiikirira abantu b'ekasule ekitundu ekyo naye yetala kwetegereza kubanga ffe kiraga nti ffe twawangula kaki
akalulu mu mazima n'obwenkanya mbeera ensi yonna bwetambula mu byobufuzi tumanyi byo byonna byabufuzi tunokutegera tuli byabufuzi era lawyer waffe agenda tubuulira ekiddako kubanga ffe tulaka tuli bamativu nga oludda luno mu kiseera kino. Ekisooka mbalamusiza nnyo olwakalyango ndi Geoffrey Tulyamusiima kuva kwa Mary. Ekisooka wadde nga kooti etuwadde ensala yayo olunaku lwayo naye tetugikkiriza, ekyo kimu ku lw'ensonga ne DR fomu gye beesibyeko gye baali bakansolinga gye tumanyi mu mateeka yali nfu mu calculations, mwalimu forgery nnyingi ze twayita mu submissions zaffe, naye tetugenda kukomaawo. Kooti oba obuyinza butwa ennaku z'okwafiiringa era tugenda kukikola immediately okulaba nga tugenda mu maaso. Waliwo wakati be twawulira wakati wa sayidi eri n'omulamuzi naye si bikulu, katugenda genda n'omusango paka mazima we ganaavaayo. Nebaza bannange bonna bambeedde mu musango guno, n'ekirala ngera mumanyi nti ekkooti y'e Uganda twali tubasuubira kubanga basajja bataddemu FCC mu kifo ky'okugenda okukuuma abantu. FCC yazze mu musango gwange n'ebudibaga, nedda mu musango gwange n'ebudibaga ne baleeta kijjala fomu ekifuku balangidde omusajja nga n'obululu omu buyina buli wa Edi nga n'obululu omu tubulina weebuli naye bwe balangiridde nti bawangudde. Kooti tekusaze mazima, mulamuzi tasaze wadde n'amazima nadde n'akamu nasambu omulamuzi nasambu ngera tukisubira kubanga tusubira mazima era nkubiriza bannange ab'NUP abawangula nga bwawangula nga tebabatutte mu kooti. Bannange kooti ya Uganda tekyayi mazima kuba tulaze ebbala bisa nega mukama wange wagambye kanso wange wagambye nti tugenda kwapiiringa, titugenda kukoma wano era tugenda kwapiiringa tulabe nga tufuna obwenkanya mu waggulu. Zawasajja edigulu kansa bwe kansala ekawala atera mbadde ekyewunyisa by'okukooti kuno kubeera tukajja mu kooti ekisanja kya kusatu. Abantu bange byenkola mubimanyi, mwebale okumbeererawo mulundi guno ndowooza nti kooti esanza amazima kubanga gegandeeta era nga gennoonya. Baali bakoze olukujjukujju abanuupu nga beegasse n'akakiiko ek'ebyokulonda ne baga nti basimba obululu busatu ne bokisi yange namba ne bagigattako. Ekyamusa bulungi nti kooti ekkiriza negatta obululu bwange naze nabyo muwanguzi. Era nsaba abo bonna abali batwewulako bakomewo tukole emirimu. Ekiddako kooti esaza omusango olwaleero omulamuzi n'alagira bangazeetinge mu bwangu era ndayire. Kati kiddako abalonzi bange n'abantu bange mukkirize mulindirire tugenda kulayira essaawa yonna okuva kati. Bakutwale waggulu. Musitule amma waggulu muleke waggulu. Twala ku kibegabega. Kampala nateteeza electoral commission bwetwawangeza batusite bwe tuti tewali gye tugenda mu maaso. N'olwekyo jjajja tukusaba tibuhabulwa ensonga zonna ozimanyi zetwakuwanika nga tukutegeeza biki ebyokutereza tuzalabe ekimu kiri kino wano. Twagala mangu ddala ensonga nga bw'ozimanyi ewatali na kulwawo ewatali na kulinda ozikoleko tukwatagane tutereze Kampala kubanga Kampala yonna gw'olaba. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 02 1 4 1 25
oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 nya noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.